Ama byayingidde dda wamma Gaya ngambye ebintu byonna bisina kuwulira bwe yanyamba talina kunsasula yadde n'ekikumi mbu teri yandinyambye. Oh my God. Clear tofaana. Oyo gwe tutandise naye ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Wizo Manizo ate era nga bwogenda maaso okuba nti nno omulaba mu kifaananyi awo gw'atafunye kulwana kwa Wizo ne Nobert Events. Kansooke nziremu kuzanyire ka video kano nga nkakusembereza okusinga ku video gye nsoose okuteeka ku YouTube channel yagaliwo. Akale nkakasa awo ekifaananyi ekituufu ogenze maaso n'okuba nga okifuna nga mwana mulenzi gw'olaba ku screen Nobert Events agenda maaso n'okuba nga ayisibwamu empi. Wizo Manizo mu kunnyonnyolaako okutuufu annyonnyola ensonga lwaki bagenze maaso n'okuba nga balwana. Ama byayingidde dda wamma Gaya ngambye ebintu byonna bisina kuwulira bwe yanyamba talina kunsasula yadde n'ekikumi mbu teri yandinyambye. Oh my God. Clear tofaana. Aso mwana mulenzi Wizo Manizo ebiseera ebisinga Wizo amanyiddwa nga Gayi omusirise ennyo atatera genda maaso kuba nti avaamu nnyo ebigambo oba nti ye Gayi goyinza okusanga nga agenda maaso okuba nga anyuma emboozi oba olubozi nga lugenze maaso okuba nga lukwata akati wano na wali. Ebyo si bintu bya mwana mulenzi Douglas Mayanja goyinza okuyita Wizo Manizo. Ono nga muganda wa Dr. Jose Chameleon ate era muganda wa Palaaso ate era ye Gayi eyali wali ku duo eya Radio and Wizo before mwana mulenzi radio nga tanaba kuva mu bulamu obw'ensi eno. Mwana mulenzi gw'olaba ku screen Nobert Events yagenze maaso okuba nga ategeka ekivulo ekimanyiddwa nga Memories of Good Life. Kino nga Wizo Manizo yagenze maaso n'okuba nga avaayo ne yeekubako enfuufu era n'agenda maaso okuba nga asanyusa bannayuganda omuziki ogwagenze maaso okuba nga gunyumira abalabi. Wabula bugenze maaso okuba nga buwengerera olunaku olwaleero mwana mulenzi gwogera maaso okuba nga olaba ku screen amanyiddwa nga Nobert Events ng'empi zigenze maaso n'okuba nga zimuyitamu okuva ewa mwana mulenzi Wizo. Oluvannyuma lwa byonna abangi waliwo enjogera egamba nti tosala gwa kawala nga tonagenda maaso kubanga owuliriza gwa kalenzi. Ababadde balabye ku video ya Nobert Events ng'agenda maaso okuba nga akulukuta amaziga bagenze maaso n'okuba nga bamusaasira nnyo Nobert Events olw'ekikanga bwe kibadde kigenze maaso n'okuba nga kimutuukako. Wabula bangi babadde tebagenze maaso okuba nga bategeera lwaki Nobert abadde mu maziga n'ensonga ebadde genze maaso n'okuba nga emukubye. Mwana mulenzi gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Wizo Manizo oluvannyuma lw'okuba nga ye yeenyigidde mu kukuba Nobert Events ng'amukubye teryamuyambyeko. Wizo Manizo nga bwe tutandise vidiyo eno agenze maaso n'okuba nga avaayo n'ayatula oba n'agenda maaso n'okuba nga ayasanguza amazima. Lwaki agenze maaso n'okuba nga akuba Nobert Events okuba nga amutuusa mu mbeera enzibu ennyo nga bw'ogenda maaso okuba nti olaba wadde ng'ekifaananyi ekyo ekyokuba nga akubwa kikadde era nja kukubuulira olunaku luno ani yali agenze maaso n'okuba nga amukuba na kiki ekyali kimukubiza. Wabula olunaku olwaleero ye Wizo Manizo ensonga gy'atuwadde lwaki agenze maaso n'okuba nga akuba Nobert Events amukubye lwakuba nti abadde amulangira. Wizo Manizo agamba nti Nobert Events oluvannyuma lw'okuba nti yamuyamba okuba nga amutegeka mu kivulo ekya Memories of Good Life tekyali kibi era yakisiima. Wabula ekya Nobert okuba nga ensangi zino agenze maaso n'okuba nga akola interviews wano na wali nga ne gye buvuddeko yaliko ne Simon Official nannyonnyola nga bwe yagenze maaso n'okuba nga ayamba Wizo era Nobert Events ojja kujjukira mu interview eyo gye yakola ne Simon Official yagenda maaso okuba nga atunnyonnyola n'agamba nti ebbanga lyonna Wizo badde nga bamugula mu ngeri ya mulengo nga bamukola akantu akamanyiddwa nga buy one get one free nga Nobert Events yali ategeeza nti Wizo gye buvuddeko buli we badde nga bagenda maaso n'okuba nga bapangisa Dr. Jose Chameleon Wizo nga we bapangisa Chameleon nga Wizo ajjira ku mugugu oba nga ndibota mu buufu obufaananako bwe bityo. Ebigambo ebyo birabika nga Wizo bwe yabiwulira
tebyamusanyusa, tebyamusitula mmeme, wabula byagenda maaso okuba nga bimwenyekaza. Era Wizo ebbanga lyonna abadde alinda olunaku lwalisisinkana Norbert Events agende maaso n'okuba nga amuwulira akamufaamu. Wizo agamba nti ekisinza okuba nga kimunyiga kyekyokuba nti Gaayo ono ebbanga lyonna agenze maaso n'okuba nga yeemulisa mu bantu, nga bwe yagenda maaso n'okuba nga amuyamba wano nawali, n'okuba nti nno amutegeka awo nno Chameleone yali ne Norbert Events, nga bwe gambye nti Norbert Events yagamba nti Chameleone oyo golaba ku screen buli we bamugula Wizo Maniza ajjira ku mabega nga ndibota. Ojja kujjukira nti era mu bigambo bya mwana mulenzi Norbert Events bye yagenda maaso okuba nga ayogera, Norbert yagamba nti yasitudde omutindo gwa Wizo. Kati Wizo oba toyina bukadde 8 tomujjaawo, oba tosobola agenda maaso okuba nga omuleeta ku kivulu kyo mu bufu obumu oba obulala. Era Norbert Events yagenda maaso okugamba nti Wizo Manizo kati yafunye price ennungi era price eyaddala. Wabula wadde nga Norbert yali yeewaana nti omuwendo gwa Wizo Manizo gulinnye, Wizo agamba nti abanja akasente oba yeetaaga akasente okuva ewa Norbert, era ng'ebyo bibadde bigambo direct bya Wizo bye yagenze maaso okuba nga yeeyogerera binafusi nga bw'ogenze maaso okuba nti owulira. Wabula okuwaako hisitole y'okulwana okw'enjawulo, njagala okujjukiza nti mwana mulenzi gw'olabaawo Norbert Events yali ne alien skin mu kifaananyi ekyo. Wano baali baddiŋŋana, wabula njagala nkujjukize nti Norbert Events oyo lumu yayimirira mu alien skin n'amusembereza n'omutwe gwe n'amugamba nti kati kola kyokola. Alien skin yali tannabagenda maaso nakubanga afunya kikonde kye. Omu ku baana ba Fango n'agenda maaso n'okuba nga abaka Norbert Events n'amugwa mu malaka, n'agenda maaso n'okuba nga amutuga. Era gye byakkiranga Norbert Events azze n'ekipaapi kiri obwedda kyembalaga mu kifaananyi ekyali kigenze maaso n'okuba nga kimunaanikibwa mu bulago nti ensingo yali yemenyese ne sekumenyeka yenna. Norbert Events y'omu yategeka mwana mulenzi Ray, wabula nga concert tennaba kugenda maaso nakubanga ebaawo, bagenda maaso n'okubanga bagugulana ne Ray ne sekugugulana yenna. Era Norbert Events tujja mujjukira yali ayagala na kupulinga out mu kivulu kino agende maaso n'okubanga akyesonyiwa. Kati ekibuuzo ne kibeera nti wadde Norbert Events agenda maaso n'okubanga akubagana n'abayimbi ebiseera ebimu Ray, alien skin, Wizo Manizo, obuzibu buli kuba artist bano oba buli ku generational promoter. Akagamba ako generational promoter wiki emwe mabega Norbert yabadde agenda maaso n'okubanga yeetwala ne Edisendi era katono ebifuba bibawugumi kwegamba Norbert yakattunka n'abantu banabweddu abasiddi agaliwo liking a video.